kwatira ddala onyweze yaye atamukutte yagamba yaye Sebo Joel Ssenyonyi emirimu gy'okola tusiima weebalire ddala yongezaamu bwongeza awo wookutte weewo wanyumira ddala nywereza ddala ekintu banange Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Asiimye omubaka Joel Ssenyonyi chairman wa Kosase emirimu gy'akola ensangi zino egy'okulabisa obuliri bw'enguzi egy'okulabisa obumenyi bw'amateeka obuli mu gavumenti ya Yoseri Tibuhaburwa era ne mu paalamenti. Ono Kyagulanyi agamba Joel Ssenyonyi by'akola bye bisinga okunyuma bye bisinga obulungi era bino ebyokulabisa bye bisingira ddala ayongere omulimu mu maaso kubanga abatandise obbakankanya empale atandise obbajjamu ebigambo atandise obbajjamu ekintu kyennyini bulijjo kyayagala okubajjamu nti tujja kubasuuza buli kye bagezaako okubba buli mpisa mbi ze bagezaako okukola tujja kubalabisa beerimba era buli ekigwanidde tugenda kukikola okulaba nga tulabisa abasajja bano era nga tulina okubaswaza mu nsi yonna beerimba. N'olwekyo bino byonna Anitah Amongi byalimu ebyokupapala mbu ayagala Joel Ssenyonyi agobwe ayagala Joel Ssenyonyi anoonyerezebweko. Bobi Wine President agamba Joel Ssenyonyi talina kubitya eyo ye sayini oba ke kabonero akalaga nti byakola binyuma byakola bakutte ewaluma byakola bakutte ewasiiwa kati bali mu kwetakula. N'olwekyo ayongeze kugenda mu maaso na mulimu ogwo ayongeze kugenda mu maaso na kunyweza gabbi ayongere kugenda mu maaso na kulabisa gabbi era n'amukuutira nti tageza n'akkiriza okujja kamera ewasoyebwa ebibuuzo nga banoonyereza ku gabbi kubanga kamera ebwekaba obujulizi bwe tulina okulaga eggwanga nti agabbi gaagano tewatabeewo kamera tewali agenda kumanya gabbi ago baagala mufuga kifuula nnenge nti alemereko alemezeemu asobole okulaga ensi biki ebigenda mu maaso mu Kosase ne mu ggwanga Uganda. Amukooneddemu nnyo n'amugamba amugulidde enkoko ku bbiiru ye era n'ategeeza nti Joel Ssenyonyi abo anywereze ddala ekigambo bannayuganda we basinga okwetaaga era ne Joel Ssenyonyi n'akkatiza ensonga nti tagenda kuva ku mulamwa ensonga akyazikola era agenda azitwalira ddala mu maaso paka nga agabbi gonna gagobeddwa mu ggwanga Uganda.